kagazo k'okubeera nga zikonera ddala essaawa emu ey'akawungeezi kaleero. Omunyo live kwoli omulungi tugutandise n'akulira oludda olwabula gavumenti Mathias Mpuga. Ono n'avuddeyo bw'atyo n'asibirira bonna bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti okulekerawo okubeera nga beerumaluma, kino nno kibasobozesa okubeera nga bawangula kubanga buli lwe beerumaluma bawa gavumenti omwaganya okubalwanyisa. Libadde essanyu kusanyukana ku Ccaccanca bannamitiana bwe bazzeemu okuba eriiso evvannyuma ku mbaka abajoosi baagala ntwatwa ku mulundi guno nga talina busamba tukubo na bwalimu oba okweraliikirira. Ono abadde awerekeddwa kabaka ba paalamenti obwedda abasinga nga banekaanekanye mu nnyambala y'ekibiina kyabwe. Abaka 20 beetabye ku mukolo guno kwe kubadde ne Dr. Hildeman amanyiddwa nga Hillary Kiyaga. Abaka ba paalamenti ab'enjawulo bagenze mu maaso n'okunga bannamitiana okusigala nga ate bakyali ku nsonga ezo ez'abalonzi omubaka waabwe. Muli kubbamu naye olulaba baagala olw'okubaafulugala akamono ka V8 n'olaba nga yatutwalako eggwanga lyonna baagala yakajja wanuya tubeere bakkakkamu abantu bano obutabatamya buweereza. Abamu mugenda kutandika mwaka gumu okwagala ebyalema abantu emyaka 4 Joyce abibaleetere tabirina. Abalala abasanze mulina emyaka 4 abalala 5 mwataano mugumu toyinza kubanga okyuse nnyo olwa Joy. Mwe mulinamu fe essuubi kiba kitegeeza nti ng'abakulembeze bali mu paalamenti buli kiseera tulina kubeera ku nsonga zammwe. Yakulemberedde ovuganya gavumenti omukulu Mathias Mpuga asinzidde n'okukkulumira abantu ba Buganda ogendanga maaso n'okulumba nga bakulembeze be baalonda ng'agamba nti bandibadde beefaananyizako ng'ebitundu ebirala ebironda abantu ne babaleka ne bakola emirimu gyabwe. Abantu b'omu Buganda mmwe musinga akalindi kambagambe konze mukulembeze wammwe mulekeraawo akajanja bwe mulonda abakulembeze mubaleke bakole obuvunaanyizibwa bwabwe. Abasajja bava e Kalamojja n'amala emyezi 3 nga tazzeeyo ali mu lutalo lwakulwanirira abantu be. Be mba munaŋŋanga omulabe mulekeraawo okukola ebyekyana ekito muve mu bikolwa by'abawangule. Ku mukolo guno baagala n'ayoleka okusoomoza kwayiseemu wano wasinzidde ne yeeyama nga bw'atagenda kutiiririra era agenda kubanga baweereza. Okwebaza Katonda olw'okuwangula akalulu, okwebaza Katonda olw'okuwangula omusango. Embeera y'omusango yali yakusoomoozebwa nnyo n'okusinga ey'akalulu. Newankubadde n'ey'akalulu yali yakusoomoozebwa. Ku Raso TV nze Grace Girinya ne Eric Sebalamu Omunyo.